olaba yatuse n'ogamba muganda we nti palaso tuleke ono omusajja muganda waffe tulina okwagala abantu betwagala okitegeera ekintu ekyo si kyangu kuba baganda be bennyini so twejjemu embeera y'okulowooza nti nno alien skin awalana abantu abamu just tebamutegeera butegeezi nga bamuwalana mu butamanyi obw'ekika ekyawaggulu nze nga wegwamye embalaba okwo kacumbali babawa obufoomu ne batuula ne boogera abamu n'ababagulira n'ebifi by'ennyama ne balya ne bakkuta ne batandika okwogera ebigambo ebitakwatagana kati nze wentunuulidde kati omuntu ng'ono abadde ayogera simanyi alien skin alina okufukamira ng'alabye chameleon. My friend, tewali muntu alina kufukamira, tewali. Respect omuntu agifiiringa bufiirinzi n'agikuwa, but you can't order for respect. Ate obuzibu twajjirwa ne ba presenters kale kugamba bano abantu abeefuula nti nno boogera nnyo nti oluusi boogera ku trending nga they want to trend, tebakyawa abantu bintu bye bateekeddwa kuwulira. Okitegeera, tebakyawa content ali factual, wabula baagala ku trendinga. Kati nyinza okubuuza oyo omusajja eyabadde ayogera ebyo alien skin ku ttaka, who is he? Who is he? Wabula naye yakyogedde ng'akimanyi ekinaddako. Si nti kyekituufu, but yakyogedde ng'ayagala kikiddako, either bafango ne bajja mulumba. Okitegeera, naye tulina ng'ejjoga muntu kuba tulina industry nga yabakyetwala, buli omu agoba kabimbike. Ojja bakulaba teryakwatirako n'ogikuba nga woolaba omusajja alien skin we yajja. Tewali amulinako attachment neegi, n'akola byakola, ebintu byakoze abayimbi mpaka kati bayimbidde emyaka aga okufuna seat mu industry eno, okufuna akatebeko n'ogamba nti oyo wuuyo. Bayimbi bangi bayimba naye nga mpaka kati tannafuna akatebeke mu industry, kugamba nti oyo ye gundi, oyo ye Shoni, oba oyo ye Kasirye nga tannakafuna. Naye omusajja okujja n'agimba omwaka gumu n'afuna akatebeke n'agamba nti kaako muganda wange, aba musajja munno tosobola kumufukamiza, aba musajja munno alina ekyenjawulo ky'aba akoze okuba ng'atuuka awo waali, wabaawo ekyenjawulo ekimulimu. So bano abantu bemuwa bufoomu ne batuleyo ne badiscassinga abantu be batategeera nako, obaolyawo nga tebakoze na research because they want to trend, obaolyawo kutunda YouTube channel. Kasi alina ekintu kyentera omuga nti kasi oyogera nnyo ebintu by'amakulu, abantu tebajja kulaba. N'agamba ne bwe naalabwa abantu aba naye nga tukwatagana mu ndowooza, it is okay. Okitegeera, naye kati bano abantu bakacumbali be bawa audience, they want to trend. Kyova nti amawulire baganaabudde, tebakyayogera bintu, tebakya reasoninga. Kati oyinza omubuuza kati ebintu byayogera tumenyeremu, why? Ajja kugamba kimu, Chameleon ayimbidde emyaka 10, ayimbidde emyaka 10, hit pan hit. Naye nga tasobola kujja kuanalyzinga muntu gwagamba kufukamira. Nti ye omuntu gwogamba okufukamira, can you analyze him olabe? Kubanga at the end of the day muanalyzinga ng'olaba mbutuufu. Weba mmeeza ojja kutuula awo n'ono atuule wano. Wakati gw'ojjogamba kati ye Chameleon aliko, waba oli waali eri, kati ono Chameleon aliko ow'omulembe guno yazze. Trends zikyuka, industry eyingiza abayimbi abapya n'efulumya abakadde. Chameleon terugenda kubeera lugendo lwa lubeerera nti ne sound eziriko ennaku zino zisobola okuboola Chameleon. Nga bano abaana tebe bakuba sound abantu ze baagala. Kati wotunya ennyimba eziriko swiriririri wakuba omukulu n'agula Chameleon asobola okuyimba ebyo ebintu. Naye nga lwe luyimba abantu lwe badigidda kati. So
respect Chameleone agigwana. He's been there. Nade teri alina mufukamira mpozi nga gwokyagala era ng'ono Aivasha wagambye wanyambako abayimbi abamu batopinze. Nenga upcoming omutuukako obutuusi nti nno n'amugamba wayi nange njagala kuyimba. Bakugoberera eri genda ng'ate oluusi olina faaniwe. Ng'olina faaniwe kati osubira omuyimbi oyo gw'ogambye nti azze n'akugamba nti muganda wange Deshi nange nkwataako mwana watopinga nange nkwataako nange njagala kikuba. Sometimes soja namuwa budde toyagala na kumubuliriza kumuliza biki byayogera genda kusumbwa busumbuyi. Mpaka wanajjo either ne sente nagamba nti owe Deshi na millionaires mpayo kolabo oluusi ne mugikola oluusi video shoot tolabiseeko omuguzisizza engoye kuva ku underwear ku ngatto mugenda kola video. Where is the respect you want there? Abamu bajja nonga n'abafaani naye nga tebabawa audience wadde tayagala kumanya kati omwana oyo tasobola kugikuba kabulaza ne woosaba respect otya ne woba oyimbidde emyaka nga oyo tasobola kukuwa respect kuba kiri ku ye muli munda tewamuyisa bulungi. Bibimu ku bino byenadde njogera ku video ya Nobert ng'agamba abayimbi tebali bawa drop. Gwokoze ekivulu oyagala buli muyimbi akuwe drop ku diiru ki? Ebintu si bya bandi wagon. Gwe wali okoledde ku drop ajja gikolera mpozi nga wamukolera drop ye n'atakolera. Niyo omuntu nga tomukoleranga ku drop toyina ng'egyo omusaba drop nti eno classroom nti teacher wagamba are we together mwena ne muddamu yes nedda. Eno industry we yatuuka yabakyetwala buli omu ajja yekka ne yeerandiza kyova toyina ng'egyo gy'olagira muntu. Wano omuyimbi asobola okukola ekintu ne mugamba gwe tukususpendinze ebbanga bwe liti. Do you have the capacity? Do you have the capacity? Omuyimbi kale ne tugamba nti talabise ku kivulu. Talabise ku kivulu. Ne mugamba ekintu ky'okoze abantu bamenya obutebe tukususpendinze for 1 month nga toyina w'oyimba. Capacity mugirina? Kati bwe muba temulina capacity eyo you cannot request for the extent omuntu asobola okufukamira tekiriyo. Ekiriyo so nfundikira ngamba Wizomanizo okujja ku Fangon sinti masanyaze ge yabadde anoonya wabula yeetaaga omuntu gwa reasoninga naye basobola okutuula ng'endowooza y'emu. Ekintu ekyo akiraba mu Alien Skin. Byebyo ebyange. Tolo okubba akazindaalo kwongerezaako kw'ensonga. Olinawo oyogeredde nti bapresenta abamu oba abantu ba YouTube babawa akatebe oba kafoomu nti otuuka ekiseera abaana abo nga oli amugambye buli mwezi nja kuwayo ekyasatu sooka onkomerereyo omuntu because tebalina agenda linda earnings za YouTube zigenda taking forever talina source of income gyagamba nti nja kubeera solid nja kusigala ku mazima kati babeera driven ku busente obwo naye nga naye akimanyi reality olumu nti kyakola si kituufu n'oli nakukomerera tegeera nakukomerera okufiirako n'ogamba era nze singa nali muyimbi nandooza abantu abamu nali batunuulidde nga naga ono yesi tajja kuntwalira budde ng'olabira ddala nga ye omuntu munaku mu ndowooza munaku ne mu reality like olina careers ezimu abaana bakola bingi nnyo giteka waggulu naye oli ng'ali reddo gikubajjiza wansi era kyobalaba nti abantu abamu abayimbi bawogera background zaabwe nga balaga gye bavudde abamu bakaaba naye oli omwana n'akulinda oli waggulu ku toopu nakuba omusumaali ye tafaayo because yafunyemu obusente obwaleero aliddemu bwalidde abamukozeseza okulwana entalo n'atanda ebintu ebyo kyova olaba bafunye nnyo obuzibu n'Alien Skin kuba he can't tolerate such bye bino ebyakwefu byalimu okitegeera nti kwefulukuta simanyi oba munnamawulire byaddala nga yagasoma
newo omuntu n'ebintu bya reasoning olabye ddanga yafuuka foot soldier sikulimba kwefulukuta kati omanyi kati bantu bangi nnyo bali ku TV kuno abataliwo tubaleke tusobola otambuza omulamu nga abataliwo tubaleke kale bantu bangi nnyo bali ku TV kuno but not by merit either ojja musanga nti lwakuba alabika bulungi ne bamuwa akatebe ne bamuwa omulimu oba ono asesa nnyo abantu bamulabyeyo munakatema ati wanaatula mu sheeyo n'ayogera ebyo ebigambo byo byayogera abantu bajja kuseka nnyo n'enkyabadde naye nga si nti naali qualified for the job. Kati amawulire we gaatuuka nti omuntu bakubuuza ekintu ne kikulema okwanalizinga n'ojja ng'ofikisingamu obuntuntu olw'okuba ng'olina ebigendererwa byo either ng'amawulire tegakyalimu ssente nga kati amawulire gaafuuka avenue gaafuuka avenue kubeera nti nno gayisaawo abantu okutuuka wa gye balaga. Ayagala visa alina okujja mu mawulire ayogere byayogera ekitegeera ekintu ekyo ayogere byayogera afune abamusekendi nga either agende. Kati amawulire gaatuuka avenues naye nga si nti n'abantu kati bali ready kuweereza abantu nti omuntu ajja kwogera ekintu ekiri balanced aweereza abantu nga ebintu ebirina okubeera. Navire omusajja bamubuuza ebivulu byabadde bitya nti ebivulu byabadde bwekiti bwekiti n'ogamba kakati ate kino kijjiramu wa bakubuuziza ekivulu kyabadde kitya ng'oyingizaamu birthday really nga sirabawo awo element ya bwannamawulire nti sirabawo na kitabo munnamawulire kasi totandika okulizoninga like a layman nti Kachumba ali wasoma amawulire n'otandika okulizoninga nga Mama Gundi ali mu katale nga gwe input yo y'okusoma amawulire tekyalabika. Muganda wange tuba tuli ku buzibu bw'amaanyi Get back to the what? Terms and conditions. Otherwise ebigendererwa bya munnamawulire nga tebiri inside the profession bireese okuba nti nno judgment zammwe ziri biased oba ziri compromised temukyawa abantu biki bye baagala kukola ki nti Alienskin alina ekintu kyeyagamba wulira Alienskin alina ekintu kyeyagamba n'agamba nti bowe edda nga tannatoopinga nti we baalinga bakayana eyo ku byalo nga balina bye bakayana either byabayimbi bintu ebyo webiti ebya media nga banoonyayo munnamawulire gwe basobola okukubira ataawuluza eki enkayana naye kati essaawa zino osookunoonya munnamawulire gwoyinza okukubira nti obanga Kasiri n'omukubira nti waye Kasiri tumanyi kinana ekintu kye tukayanako tusaba otukole ki Siyasi asobola okukubula nti ono kamukubire antutaawuluze wa n'asobola okukubula akubulira ddala. So byebyo byensobola okwogera ku nsonga eyo. Bango Brandon badde nsaba nga Ivan tanaakweyongerayo mbadde nsaba webbuule atuweeyo just eddakiika emu obudde bwabadde bwange Brandon ojja komawo kubanga shani afuga kikundi eno Brandon fenna tuyina ezikiriza ez'enjawulo naye fenna mutusanzeewo nga tukkakkanye nga tuwuliriza kubanga tukkiriza mu kuwuliziganya. Bansonyiwe kandropinge down mpulirize kubanga leka ndropinge down mpulirize. Abatatu balamu magezi obwedda nze nakatuukira ano osirise sinyeka gwolowooza siina ndowooza yange. Kati wamma Kachumba aliyogera ensonga zo ndeete Gabriel Buule. Bannange omusajja nzijje nako oba nakomyewa naye nga nabadde just mpumba wumbe ekyo kitegeerekeke then lwakuba nagambye nti nno Sean yagenze ovaako ng'ate amaze okumpisaamu eggaali nga ye bwe yakiyise ate kati taliiwo osobole munnyonnyola naye simanyi obeera wabadde omwanjula wamwanjudde nga munnamawulire sooka onziriremu wamwanjudde nga munnamawulire
omusajja muwe ebimuli bye lwaki ombuuza nga bwe namwanjudde anti kati anyway kale naye okutema ensonga ezo kyeyagambye nti n'abamu bayita mawulire kutuuka gye balaga y'omu ku bo kuba kati ekituufu kiri nti Shoni si munnamawulire. Shoni either alabika nga content creator wa Fangoni but si munnamawulire. Atokyongerako content creator ekya Fangoni oyongerako kyaki? Obudde bwange ye nga tewamuvuvubye. Shoni inakoyongeddeko. Shoni atandika amawulire nga tumulaba okubeera muno mu field active field nga tumulaba nga zonna side azikolera twayiribanga ffenna ngera tukera ku makya ne twogera obudde buno na nga anoonya oba maybe connection ku wa mukulu bwe yagifuna eno n'avaayo kati otabeera munnamawulire abe tuba discussing ezango z'amawulire oyavaamu kyekiringa bw'otasobola discussinga ku Spice Diana ng'ate olesere superstar tajja beera balance ng'ayogera ebintu bye kati ye muganda wange Shoni kubanga ojja mubuuza oli munnamawulire ogola content creator olinayo video n'emu yonna eri ku channel yo oba ku page yo ng'eri ku eri ku Fiki Gaza kuba be balinga abali mu gundi obanga eri ku Palaso obanga akyaziza abantu abali eno n'abali eno tekijja beerawo nti nno for example nze sirina side ya muntu yonna gye nkotogera era leero bwe nkyaza abantu mpulidde agamba nti tuza abantu kata biki bwe nkyaza side eno n'eno ngikyaza buuza ye kennyini yankubirako essimu ayagala kwogera ku nsonga za gundi za kwefu ne mugamba etsoke ne tudiscussing olunaku bwe lwatuuka n'abula nze kennyini ne mukubira essimu n'atya okujja mu kamera okudiscussinga kati be abantu booleeta ku pano tudiscussinga nabo ensonga eziri sensitive. Ensonga endala eya Uncle Brandon yogamba nti n'abantu tubateeka wansi n'oyo omwana gwagamba oyo Zed Monks nze kennyini fiina yabeegayiriranga n'angamba nkubidde bannamawulire embeegayirira bagaanya okujja nze yasookayo nga tannaba natandika kutontoma nenkola story nengenda nga atontoma nakamukolako story 3 kati weewuunya abantu abamu munnange betudiscussinga nabo ensonga olaba omusajja akasiri oyo ensonga agirambulanga bweri oba ya Fangoni kuba musajja wa Fangoni naye oba ya Fangoni nga yakoze kyamagamba wano mwayokyezaamu wano kiri bwe kiti naye abantu abatalina mugongo nga babeerawo lwakuba omuyimbi ajja kundaba atya abo sobola kubeera mu bracket emu nabo nga tudiscussing ensonga zino mukama wange byebye byange. Okay, ngenda kwaniriza Uncle Gabriel Bule mu Nabobezi asomese eggwanga bwe mmala akazindaalo nkakwase Uncle Kasiri Adam Card sooke muvuge mu driving muzzeeyo ku point ya Kamiiri tujja tubuulire ku nsonga eno. Agamba atya Dennis mulabyekaawo Dennis yali Dennis wa Big Talent wakati Dennis wawa I don't know. Ngenda basaba mutapinge screen paka kuwulira bubi. Ekintu kye ngendo saba omuntu yenna bwe mba nkozesa okujja eno okuwendowoozayo totegeerera mukutu guno kuba si gwe waguntandikira. Kasiri bw'ayogera nsobola okumanya oba yeetwaliko ffe nga enkuba etukuba eyo oyo nsobola omuwuliriza. Abasigadde mwenna temunjasamira. Uncle Bule. So mukama wange tetujja kwasamira tuwulidde. Mbalamusiza mikwano gyange Stickman mu Sudan nkulamusizaako nyaawo Kasiri Adam Card musajja wange nnyo Kachumbali naye nkulamusiza Sean Styles n'omwanjuzi Desh Kalisa. Ensonga eno nze ngigoberera naye kikulu mu kyo kiri nti ekiriwo ekitubonyabonya kyawutategeera mawulire ffe nga abagakola ate n'abagawuliriza. Kachumbali kye bakola
mucho tebakiyita news item olubakola kye bayita pokopoko kati pokopoko mawulire abaayo era ye ebiseera ebisinga tanenyezebwa omuntu bw'aba aleesa olwali lwetwandiise ng'olwali kati olwo olwali lubaawo wabula kikukakatako ggwe alaba oba afuna eggulire okulutwala ng'olwali oba okulutwala nga ekintu ekiri serious katuddeyo kiri kyempulira bagamba nti respect mu mbeera entuufu respect is earned teri muntu alina buvunaanyizibwa nti oba muganda waffe Alien Skin agenda afukaamirira omuyimbi yenna Kabejezi nedda ekyo tekikola bwe kityo okwewa respect kiva mu kusalawo kwogwe ng'omuntu oba mu ntegeerayo naki kyofukaamirira era ekyo tetukikubaganyako birowoozo buli muntu w'amaanyi mu mbeera yo oyinza okuba tokkiriziganya na Alien Skin nnyimba ze oba Chameleone naye w'amaanyi buli omu w'amaanyi mu mbeera ze era alina ba influencinga mu mbeera ye ekirala kyennyina okutunulamu nti bwe tuba ffe ng'abamawulire muganda Nkachumbaali kino Kasirye atera okyogerako nnyo nti bw'oba ogeraageranya abayimbi topima toleeta blanket statements gundi afukamire gundi ateeka omutwe mu ttaka no ebintu ebyo oba ogeraageranya abayimbi tugeraageranya ku aspects of art or rather life or achievements nti bwe tugamba nti kakati abantu bano bebafunye katugeze nti watugenda nze okusinziira ku topic gye tuyina waliwo ebimu bye sikkiriziganya nabyo bino simanya kufukaamirira muntu respect nzo respect mba omuntu anyambyeko gwe musuubira okubanga agenda kuweebwa respect tiye Fiki Gaza waddembe n'okuyiringita ku ttaka paka eri because amwaddeko omukono guli gw'ogamba nti amutaddeko ettaffaali toyinza kunsanga ntobye n'endongo yange enjiri bye sina wadde ka help oba buyambi oba kintu kyonna kyenfunye oba nga bw'ogamba nti ampushinze ate ndi demanding respect no aba muyimbi munnange era bwe mbanga musanze tugeze ndi muyimbi nja mulabanga muyimbi munnange because kunze nganze simpulira nga siri entitled kumuwa kubeera nga nvunamira omuntu nga kunze personally mpulira nga tantaddeko ttaffaali oba nfuna nti tosobola kujja kubanga kati abaana bayita wala nnyo omwana ayiribya ehiti ye waliwo ne bapurezidenti abamu abalukale betugamba nti abanene naye ng'olaba akolinga for respect naye ng'ogenda okusanga ate bebakuba abaana bana bageza kugira ate sometime aba ayagala bebeesanga eyo se bamubongeko bamuwe respect namunagani okitegeera abantu balina engeri gye byafiiringa nze ndabyeko ba legend be bayita ba legend mu industry naye nga bwenzira ebbali nga nze nemukuba mu tooki talina muntu ayinza okuva eri n'akola interview n'agamba oyo omusajja yankolalira kino ne kino nga beefaako bokka osanga group oba record ezawano ezisinga group nga naye nannyini waayo yalimu yekka yawulikika yeka yaliwo kati ate onangamba otya bano abaana bali under ye nti bagenda kuddawo bamugulumize nothing because tebalina kye bamufunyeemu lwaki baba bakolinga for respect onsange ewantu osabe respect yaki ng'ate literally tolina kyontaddeko so omuntu bw'oba otaddeko ettaffaali oyo ye ne bwakusanga alina oba fukamirira eri because aba akimanyi nti omusajja oyo singa siye alina ekintu kati Fiki Gaza wasanga Chameleone yamuyirawo omubiri n'amwongererako kyonna step ejo yamuteera alina kye yamukola ekyamaanyi alina kye yamuteerawo ate n'ekirala nti nze omuntu tosobola kunsaba respect bwe nzija tugeze n'ensaba kolabo omuyimbi omunene nengisasulira n'oweba ekubye eti nga nagisasulira nangamba oba mpa miliyoni 10 nkukola beno era semufukamirira because I paid it's a service oba nfuna nti nze ndi director bwe nzija n'ennyamba omwana ne mugamba video nombadde nzikwatira miliyoni 65 naye gwe kale nonyayiza kamera mpayo emitwalo 3 oba 5 oba kakadde nkuyambe kolere video makula
oyo yasobola nso demanding respect because nateka pride ebbali ningamba manyika nje wewe body kati oyo nso ne omuntu yajja nansasula millions oba 7 tai sina wetangira mugamba mbwampe respect because I was doing my job obonfuna kati ebya respect bigende wali ku muntu nga akutaddeko ettaffaali nti oyo musajja oba yampushinga yantwalanga ku stages eyo mu byalo muwa nti aina step gyakola awo yo respect abaji deserving nti bw'omusanga fukamira mugambe taata kyonna kyekiri naye nkubye haso yange bro taina sina omubayimbi bonna bwe boogedde bw'obanga talina gwe yayambyeko nze I disagree nganza omuntu for that reason because taina tafali lyaba bataddeko unless nga waliwo ettafali because sijja kulowooza nti buli kimu kimanyi buli muyimbi alina kyamu bw'abanga omuyimbi yi awulira oba yali alabi oba bali bamuwaddeko obwo obuyambi awa agree nti bamusanga bw'obanga Rema alina kye yamukolerako afukamire amwebaze bamugambe muna yanko nsanyusa okukulaba kabadde kaseera kawonvu okuva kyonna bw'abanga alina kye yagira bw'abanga alimpa alina kye yafuna mu kamiliyoni nga ye nakyo because waliwo abasajja balwagadi nabo bakola ebintu bingi bangi nnyo ba legends betulinamu so buli omu alina ojja kusanga abayimbi abangi nnyo abagamba ayo lwagadi yenyamba ku kino ne kino abo balina okufukamira bayimbi bangi but anyway that's my take.